Ekigana gobadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu Kelezia bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula n'empuuga. Tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze empuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango. Tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese seating arrangement ba MP abalala n'ebitiibwa babadde batudde mu ntulabo lwaki ono bamusetinze atule no kubanga babadde baagala basige ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange lwaki. Omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka. Njagala osooka osome body language y'ekifaananyi kino video muzirabye. Omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako. Omwami njagala tutunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino. Nkikuzoomingire tunula face y'omusajja kino bakikoze deliberate nga basetinze. Tunula face niraba face ya president girabe with a smile eye contact nga mutunuulidde. Laba engalo njagala osooka olaba engalo zino zennyini tunuulire engalo njagala otunuulire engalo. Bwe tujjayo engalo kati njagala otunule body language otunule eye contact oba facial expression. Tunuulira face ya Kyagulanyi otunulira ddala mapuuga. Omusajja akubuuzaako oganye okuyimira, that is disrespect, obutaba muntu kitiibwa. Ekyokubiri eye contact, mpuuga yeefudde nga atunudde eri nga tatunudde ku muntu amubuuza. Okira bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Kitegeeza mpuuga talina mpisa. Nga ngenda okwogera ekigambo ekirala kyongereko. Mumpulirize bulungi nnyo. Muzzukulu wa Kayiraga Ajuule mutabani wa Sentamu Mukama yakukola. Omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa w'otuula n'ogenda otule wantu wala oba n'ofuna omuntu n'omugaa gwe sembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu. Wawula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo. Abalabye obutambi nga mpuuga ayagala entebe emumire oba Kelezia egwe mbafirewo bombi. Mpuuga ayagadde emmeeza emumire oba Kelezia egwe bafirewo bombi. Kyagulanyi talina muntu gwagambye nti sembeera erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulire ddala. Wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa. Kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulirire n'omuganda mannya. Omusajja abadde awulira ayagala kufa. Kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka. Obubaka balina kusoma ba Ssaabasajja Kabaka. Okumanya yakoze seating arrangement yakikoze akimenye nga basetingako sinkana.
Ssaalongo Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati ye statement gy'asoose nayo. Badde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Naye ng'omukolo tegunnabeerawo musosodde oti omu yatugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda kujaguza myaka gye 7 mu lutuko Erubaga ajja kuba naffe. Si bwe kiri ndiye agaanye okujja. Naye era mu kufundikira